Owanchagala okubuuza mukulu Mulangira obwa Buganda bwe babusobezza oba kabaka bw'abanga agenza astray aba answerable to who? Ani akweshoninga kabaka bw'abanga kabaka agenda astray oba obwakabaka bw'obanga buyina engeri gye buwabyemu buba answerable to who? Kabaka tawabulwa naye gwe bw'otuula emmengo n'ogamba nti oweereza bwakabaka ne kabaka n'amanya nti nina abantu bange nkugambye ekintu kimu. Abaganda tugamba nti bitandika na nsigo byasoberawa. Nze kansube nti nambuludde bulungi abantu ekintu kye baagala okutegeera obwakabaka kyeki. Edda mu bwakabaka bwabeeranga woofiisi ya Katikiro w'ebyalo yabeeranga n'amakula. Ng'enjala nti egudde mu bantu bakabaka ekiboga obwakabaka bwawanga abantu abo bwawanga abantu emmere nti enjala egudde mu bantu bakabaka nti essaza ly'egindi okulima kwakoze eki. Nti n'ebyobulambuzi bino ebyabeeranga nagamba ekintu kimu baleke kubalimba ebintu by'obulambuzi byagwa nnyo oba byaddiira nnyo mu bwakabaka bwa Buganda. Naye nze nkulambikidde ne bagamba nti gavumenti ya wakati ebadde bangi ba biliyoni 2 etwaddeko obuwumbi 3 zikoze eki? Ani akola accountability simanyi nze anti kati okusinziira gwe obwakabaka obumanyi ani ayina okukola accountability? Obwakabaka sibumanyi. Oli Mulangira constitution yabo buyina constitution. Kati yes ndi Mulangira nakugamba wano gye buvuddeko ne banaalinnya abakaddiye bannamasole basula enjala naye nga tebanaalinnya bafuna amataka gaabwe bannamasole bafuna amataka gaabwe nago n'ogazza mu Buganda Land Board ate n'otabayamba. Waliwo essomero eryali zimbiddwe ku sekali yes tubadde mu project zino ezizze oyogedde ku CPS. Njagala nkugambye ekintu kimu ne buzali badde yika 2 buziga lyonna abasole buziga yika bazigudde mu biliyoni mu kitundu nga basajja kulembera tunda buziga yenna. Nija gavumenti buziga balizavinga wo yika 3 ne bazitunda biliyoni 3 ne bateekawo essomero nti abaana b'olulyo Olulangira bonna bananyini bwakabaka basomeraawo ne n'abaana b'abalangira tebasoma. Yes tutunze yika 3 ebuziga ekitono nnyo kale gavumenti ya wakati etusasudde kusente tujibanja obuwumbi 3 tukutteko obuwumbi 5 tuzimbye amasomero 3 buli somero lya kawumbi kamu n'ekitundu nti abaana b'abalangira bonna buli lwona nga lugenda someranga mu masomero ogo. Edda bwe baakolanga n'abalangira n'abambejja bonna abazaalibwa babazaaliranga Namirembe. Gwe mbula nti nakibinge bwotuka buli Mulangira yenna bani n'abaana bomutukanga okuzaala abakyala abo nga batuso okusumulukuka mujje mu ddwaliro bweriti oba kabaka kugenda sasulanga sente ezo. Kati goyogera ku masengere oyogedde ku Namundo investment naye ku bitundiddwa ne zino sibye ekibu kyanga zitandika mengo kiki nagambye ekizibu kya Buganda nkiddamu nga tunudde mu kamera ekizibu kya Buganda mmere byabulamu na byanjigiriza ebyo okitugambye ne tukitegeera. Mulangira ekibuuzo kyange kisigala kiri nti no bwe kibanga omusingi gw'emmengo gwaliwo wowe gwagendera astray abatulaba n'abatula mu kiseera kino n'okuwuliza ebyo bitwogera bubasaliwo wowe gwagendera astray ekyo ekibuuzo tokibuuza nze nkunnyonnyodde obwakabaka kiki bwalikoze n'okuyamba abantu baabwo n'okuddiza abantu baabwo. Tugambe nti ebitongole ebingi nga Sanyu Babies Home kati badde obwakabaka bwali badde n'ensuku nga buyamba ku bantu bano. Gwe wennyini oŋŋambye CBS esukka myaka 15 zonna zikola ssente engule zonna ozoogedde buli kimu kyogedde kettu. Kati nze kyenkubuuzizza nti bukya ng'ovudde ku masengere ate nga nayo baagi kubanga yali finishing omusi kyali kyayimirirawo kisereka sadamu bisenge na sigalangi ate ne basoloze tofaali. Kati eziva mu bino byonna ziri mu kitafu kya Buganda ziri mu kitafu kya Buganda. Nesinga tulina esimu nga 2 mwali nyambye kuona okitegeera. So unze lwansonga lwaki nkubuuzizza ani avunanyizibwa kwa accountability? Bwe kibanga Buganda nga yo Buganda teyina muntu avunanyizibwa kwa accountability then tukola bubyo claiming ekintu kye tutayinako no sikira ine akonti menye sasule sikira ine akonti nempi kubanga nebye nwanirira mu kiseera kino nga nebye bigikwata ko tevangayo
njagala mu lukiiko olutudde olwaleero Ssaabasajja Kabaka aveeyo agambe nti muto wange nakibinge oba Katikiro njagala akyogereko alwanirira ettaka ly'e Lubowa ate nga gwe musingi gwa Buganda n'obwakabaka bwaffe kanjagala mu lukiiko Mayiga yali akyogeddeko njagala omuli Mayiga aliko mu lukiiko Essingo oba mu Kyaggwe oba mu Masaza bweti n'ayogera ku nsonga eyo wabula yavuddeyo owekitiibwa Mayiga kankuwabulemu ekintu kimu ekikoze obulungi kyafulumira ku BBS nga bagamba nti Kamala byonna alabula abantu abeekwasa empewo n'emisambwa okutabulatabula ebika ekintu ekyo nakiwulidde Ssebo mukulu Mayiga omuntu yenna yenna yakulemberanga ekika oba ng'omukulembeze mu kika nti kya nnyonyi kyaki yabanga wansonga nnyo ab'ennyonyi nga bali nti waliwo ekyoto ekyakumwangamu kabaka n'aw'ennyonyi mu kiseera ekyo w'ennyonyi teyabeeranga mulya mmere mukuma mu kyoto ekyo ne kabaka empewo yabeeranga ku mutwe gw'oyita mukasa w'ennyanja bwe yazaalibwa nnyina n'ekitaawe yatufuna erinnya lya Sserwanga bwe yatuuka ku kizinga Bubembe n'atandika okukola ebyamagero okuwonya abantu endwadde okugaba enzaalo na buli kimu ab'oku Bubembe ne bagamba omulenzi ono omukasa ng'akola ebyamagero erya Sserwanga lifa afuna erinnya lya Mukasa olubereberye ekika kya Ggugu ne Ssebanninda ab'envuma be baabeeranga ne bakabona ba Mukasa empewo ebika byonna baabeeranga n'empewo ku mutwe nti ensonga eno Ssaabasajja agenda kukola ensonga bweti ne bweti wa kika ki ekikulembera nti waliwo omumbejja bwati ne bwati ensonga ezigenda kukolebwa mu Masiro oba mu Mbiri nti Mugema gye empewo ya Mugema yalinnyanga ku mutwe n'ekola ensonga ezo n'Abagirinya babeeranga bawunda abalongo b'Abakabaka de mumwe balita ku Masiro nga sigwe mulimu gwabwe empewo zaalinnyanga ku mutwe ez'Abagirinya ze zaakolanga emikolo egyo n'Ekitinda bwe yava e Bukasa nga bamukubidde mu bbanda tukya ku kizinga bbanda we yasiŋŋaana Lubwa mukwasa mpamba ow'Olugave ab'enfuma baali bakabona ba Mukasa ab'Olugave nabeera bakabona ba Kitinda empewo zaabeeranga ku mutwe ow'Embogo we yabeeranga akongojja kabaka teyasitulwanga abantu 6 oba 5 nga bwe kiri kati empewo yalinnyanga ku mutwe n'akongojja kabaka n'eyakongojja kabaka Mwanga jjajjange okumujja ku bulimbo gwe mpaka mu Lubiri yalina emyaka 16-15 n'eyakongojja n'amujja ku bulimbo gwe mpaka mu Lubiri bajjaja yali awewuka kubanga empewo yali ku mutwe oba yali awewuka no nkukakasa kati omukulembeze yenna ne jjajjaffe kava ennyanja yavanga kazi k'Abakasa ogende Bukasa ng'atuula ku ddiba kuba empewo yabeeranga ku mutwe ya Mukasa kati buli mukulembeze yenna nga wa kika bw'obanga otudde Mmengo ng'ogamba nti oweereza Bwakabaka ng'era gwe Katikiro ng'oyogera kigambo ky'ebyobuwangwa n'ennono omukulembeze yenna nga wa kika abeera n'empewo ey'ekika ekyo empewo abakolanga emikolo mu mbiri za Kabaka oba mu lubiri lwa Kabaka egyo emikolo gyonna gyakolebwa nga mpewo nga zezirinnye ku mutwe kati olwaliwo kati gw'ogamba nti ennyumba nalo nga yagiramu abalongo 84 ani agenda bawunda nga talina mpewo egenda kuwunda abalongo abo gw'olyoka ogambe nti abeekwasa empewo n'emisamba nga batabula ebika tebatabula bika ne bwe zibeera ng'ome ezimu mu Bwakabaka bwa Buganda zaakubwanga abo abaabangako n'empewo ku mutwe nkulaga kyoweereza kyogamba nti bya buwangwa na nnono n'abazimbi kati waluka nkubuleko ekintu kimu nabagamba okutandika eno ennyumba Muzibwa Zaalampanga eyali kulembedde omukolo gwe yali badde Mugema w'abafu ava Kyaggwe kuba bagalamiddawo si balamu mwaleeta Mugema w'abalamu era Mugema w'abafu okukola omukolo ogwo empewo ebeera ku mutwe watanga waliwo abeekwasa empewo naye nga batabula Katikiro bw'agamba twogera ku bika leka kulima bijja bya mmamba ng'oli Wankima boogera ku kigambo kye bayita ebyobuwangwa n'ennono n'okwali badde Mugema w'abafu kukola mikolo ng'ennyumba eyo etandikibwa ow'abalamu n'ow'abalamu n'ow'abafu empewo ze zirinnya ku mitwe
kubanga eno empewo nagamba kabaka ekimuyisa nnyinimu zino zonna empewo ziba ku ye zimwetooloola ne bw'abeera kawuula alondebwa empewo eyitibwa mugezi erinnya ku kabaka obubaka bonna bonna obunaava ene wa kabaka nga bujja mu kigango nga buwangwa na nnono ne wa Katikiro kawuula abeera musiga emisambo ya buleeta ninawula juzi beko obutebe mu kigango mu kawuula bamukubyeko akawuula kawuula bamulonda n'ekimoomera eno mujaguzo jijja mu kiseera kino nti ekola emikolo gyayo era empewo eba erinnya ku mutwe baako ki ne mwaleeta kimoomera kati yes yakyogera nga batuuzako n'omwana w'enseenene tebatandise okulwanagana n'oleeta kimoomera n'omutuuzaako olw'okuba ono kimoomera aliwo ddala aliko ensonga ganya okutunda ettaka lya mujaguzo muleeta bammwe munayitamu okutunda ebintu bya Buganda by'obwakabaka bimalawo lindako okujjako kyenagamba nti ekibonyabonya abantu abatuddeme nga baga nti muweereza bwakabaka nkugambye tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ova bwe mba temumanyi kibayita bwakabaka nga temumanyi ekigambo bya buwangwa nanono kyekitegeeza muddeyo gye mwava mutuviire Mulangira ensonga ya Katikiro eri ntino mmwe abamu abeeyita abalangira togamba teri Mulangira yeeyita abamu temuli balangira okusinziira ku Katikiro yafulumya ekigambo ekigamba mbu muwandike abalangira n'abambejja lindako nja kusituka nkuviire nedda ssebo abamu mweyita abalangira nnyonnyola nkulu Omulangira teyeeyita mpuliriza Katikiro yagamba kyava mu kamwa ke muwandike abalangira n'abambejja ne bakabaka be bavaamu omukulu omu muli Omulangira nampita nangamba Katikiro agambye tuwandike abalangira n'abambejja ne bakabaka bakola ki ne mugamba mu Buganda tebawandiika abaganda abalangira twaluza mazina muliro twaluza mazina ki na muliro tugende gaba kabaka yagabiranga ebirabo nga biwangiza bitwale mbalubale bessese tusaabale ennyanja bajjajja ba Buganda baleeta olugali baleeta omuzigo emikolo mingi egikolebwawo ku mazzi awo kabaka waffe owa Buganda atuule ku ddiba ly'engo ku nnyanja abalangira tuula ku lugali mu maaso ga kabaka awo twawulya abazzukulu ba mukasesese so si kuwandiika kati njagala Katikiro akiteekewo nti omwaka ogujja buli mulangira yenna ebyokuwandika twabivako mujje twalule tugende wassozi tukume omuliro gwake omulangira yenna ayingira mu muliro ogwo n'agunaabiramu n'agufuluma nga tegumwokyezza empewo olwo bajjajja teri kaseera akuba kata kaseera so sikola ki kati gubugamba nti waliwo abeeyita genda obaalule kabaka waffe waali atule ku ddiba ly'engo fenna n'abaana bonna bakabaka bajjunju bonna baveeyo fenna tugende twalule ogenda kuwala bazzukulu ba mukasa ki yangamba oyagala kutta bantu kyeyaŋŋamba kyekyo oyagala kutta bantu abamu si balangira kakati nkulaze nakugamba ekintu kimu teriyo lubale wa bwakabaka teriyo balongo ba bwakabaka teriyo misambo gya bwakabaka teriyo bakabaka ba Buganda abakwata ennono yabwe ne bagibulya atali waabwe byonna byenkugambye sinawe embisoma ndi waabwe nkuddamu ndi muzzukulu wa kabaka Mwanga Mukasa Danielo Kiwa Mirembe Kirevu Ntende ndi muzzukulu wa jjajjange Muteesa olubereberye bakabaka bonna sijjabba malayo era nze nkuddamu bwe mba mwagala ogamba nti abamu beeyita amagezi nga bawadde bajjajja ba Buganda mubalina kibinnyo mugema nkusaasidde oba nawe empewo ogirina kubanga nawe ennyanja ojja gituulako kuba gwogenda otwawula gwe jjajja kirulwe bwerenga jjajjaffe jjajja wabalangira gyali ddamba Bemba John mugende mutegeeze kabaka ensonga zino tugende twalule njagala mutule ku nnyanja wali tugende twawule nabagamba nti ekikutta obudde kigenda buta mugenda kunamira enseene abantu babategeere ate nkikuddamu era nga nkibategeeza mu myezi 3 tutambula ngenda kubaanika Mulangira ate nga ndi mumalirivu kakati ekintu kino mbadde nkyagamba yaleeta ekintu kino teriyo ekigambo bya buwangwa na nnono okujjako nga bannaffe nasoose okwebaza maama Naabagereka yalambise bulungi ensonga zino nawulidde ku mikolo gye yabadde maama wa Buganda yalambise bulungi ki
kati okujjako bwetwogera ekigambo bya buwangwa nannono ffe kino kyekifaananyi kye tujjayo eri abantu n'abaganda abalaba tv mu kiseera kino abalaba puroguramu eno abanajyane ku youtube abakulu b'ebika bonna babeeranga n'empewu ku mitwe ezaalinyanga okukola emikolo egyo egyakolebwa nga bwakabaka bwa buganda nga gikulemberwa bakulu ba bika olwaleero ab'enjovu bwe baali katonda tonda oba lubaale katonda eyakkira ebukule fenafena twatandikira bukule mu kyaggwe yayina ekiggwa gye ebbuzu n'ennamakwa n'ekiggwa ekyaliwo bayita mu ggulu mu kyaggwe gw'owulira ggulu mumanyiri erya waggulu n'eggulu mu kyaggwe wekiri era ab'enjovu be baali bakabona ba katonda olwo bw'otuuka ebbuzi w'eggambye n'otuuka ennamakwa n'otuuka ebukule n'otuuka mu ggulu oyinza teri bya bulambuzi bisinga kino naye abatudde emengo bakimanyi era akanyonyi kayitibwa kannamunye kali Katikiro ka lubaale katonda kyekyakatwalanga ku buli kitikiro ekyennyumba okubala abantu ba katonda babeeranga mu nnyumba yesu nga wakyolaba nazzikuno abaana abato nga bazenya bagamba nti zitombala abala katonda ayambala abala dda nze tombala abala namunye yambala abala dda namunye kaali kanyonyi katonda kyabulaba naye mulangira nkyakugamba ku bintu ebimu kasiga ebbendegere yatuulanga bwati n'awanika emikono ensenene zitandika okuŋŋaana gabanga maanyi ne zimukuŋŋaanirako ensenene kasiga nga atudde nagambye esennyondo avanga kazi kaba kasanga ali ku ddiba kati bino ebika byonna ebya buganda ng'oyogera ku kigambo bya buwangwa nanone era nga mukikulembeza nnyo omukulu w'ekiko saanidde okuba ng'olina empewo nga oguba mukono nti gwogenda okubeera omuzimbi mu ekika kino be bazimbi mu bwakabaka bwa buganda okusereka ennyumba eno ssaabasajja gyagambye eteekebwewo kikaaki obonyonyi yalina okukuma ekyoto kiri empewo eba ku mutwe naye gye buvuddeko bukedde yavaayo newandiika netulaga nti no kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri y'omu ku bakabaka 10 abasinze okudevelopinga oba okuzimba obwakabaka bwe mu nsi yonna gwe saawa zino oli mu kwemulugunya ogamba obwakabaka tebufudde ku bantu baabwe walolabye ku musezi simulabanga ko naye nali muwuliddeko bukedde wandiko musezi yabadde asereye Masaka bakuba amasimu batubulira neerabye ku musezi naye bukedde kanti waliwo omusezi uno yakwatulira abadde asera nsonyiwa sinafuya kitongole ky'abannaffe naye obanga oyogera ensonga ezimu kati ze nakula bankubira olugambo nga minti wakati wabeerawo ki lugambo naye mbeera ne puroguramu ku tv nti olugambo mumusiga lusige ze tv zammwe nkuddamu ze ndi mugunjufu kabaka tayambye bwaka nedda bannange okujjako ng'oyagala tuzza mabega nkugambye waliwo abazimba zi Mutesa University Masaka Mengo zi Buganda Mutesa Institute something Lubiri SS bazimbe Bulange mu mutuula kakati ono akulaakulanyiza kirungi bimeka ebiriwo bukedde birambike nti yakola finishing ku Masengere natandikawo engule natandikawo ketu nakugambye ziva mu bino ziyambye point yabadde giti wali kisenamu ebyo wali mbuzisa birala ekizibu kya Buganda mmere bya bulamu na byanjigiriza abaana ba Buganda basomera miti sawa zino Katikiro omuntu alwalira omusujja ewero ne bamuleeta emulago sawa zino Katikiro akubiriza abantu ne bwe baligambye nti CBS mu myaka 15 mu department ya CBS bakinana mu mwenda katonyeze biri zigende bugenze kuzimba malwaliro ga milioni 2 buli saza oba buli bitundu bya Buganda tusaba obuyambi okuva mu government ya Germany mu bwakabaka bwa Netherlands mu bwakabaka bwa Scotland obw'amadagala ekibuuzo omuganda ye yandibadde alabirira kabaka we oba kabaka yandibadde alabirira mu omuganda akuwa akasuulu omuganda aleeta amakula twagambe kino kyonna kitwogerako obwakabaka bwali badde ne project ezivaamu sente leka tuzza mabegana ge bwali badde n'amalundiro nti ennyama ya Uganda ey'ennyama yaffe mu Uganda wano nungi nnyo okusinga ez'ensi endala tugisappulayinga mu nsi ki si eyo federal Katikiro gye yali alwanirira yeyo federal ate kye nagambe nti batugambe uliriza no batugambe nti gavumenti ya wakati yabagana okukola ebintu bino tukugambe twewoze milioni za paundi 2
tuzizayo myaka 10 omukatuliki nga abirina omukristaayo nga ayina okatuliki ayina central bank ayina zinsambi hospital ayina zigundi ayina kisubi ayina amasomero n'obusulu abufuna mu ttaka ne mu church n'akulinda kibuli SSO ziwulira Muslim universities ziwulira government eragambe kaba katuliki na kwenda kintu mukikola kati bave bagamba obuganda twali badde tubazimbira amalwaliro agesente ezijja mu bwakabaka okuyamba abantu twabeteka wa masomero abaganda bava abana buganda bava miti olwaliyo kintu kyegamba ne wali bayina tutundeze CBS zino naye ntaddewo omusingi ogwewola nteko project zino nti omubisi gw'enjuki nsi kyegwagala nti Netherlands esobola okugugula omubisi gw'enjuki obwakabaka buyina emizinga emeka bugupakinga butya nti nsi kyegula omuzigo gw'ente za Uganda nti mulungi nnyo nsi ki obwakabaka buyina ente zaffe ezivaamu omuzigo ogwo ze project ziba zireta sente ate n'olabirira abantu bo ne abaana ba Buganda nage basomera miti omuntu alwali omusigiro ne bamuleta emulago tuleke kudda mabega tugende maso ne program ekino kyendese ekibuuzo kiri nti no kyekyandibadde kikolebwa because kati bino byonna tubyogedde gwe Omulangira omanyi kyekyandibadde kikolebwa osanga abatudde Mmengo saawa zino bali mu kulaba program bajja bagamba mikwano gyabwe oba bajja giraba ne ku YouTube kyekyandibadde kikolebwa mbwa atudde Mmengo osanga yandibadde afuna ku magezi okuva gye bo bagamba bayivu nze saasoma nze ne pitu natula mu ntule nali nsome ndi mu piwano nekwata omuliro ne baganda basomera piwano wali musezi akasomero kakwata omuliro ne baganda basomera mu piwano mutuleko mu pitu ate nze mpabula abayivu nze byanjogedde abannayuganda babiwulidde bannayuganda abaganda babiwulidde abakulu b'ebikamu anti kyekyandibadde kikolebwa no byenjogedde ne byentegeezezza abatwala mu kiseera kino babiwulidde nze ate asomera koma mu pitu natula mu ntule kati banaffe bana abayivu abali Mmengo ffe tubawabule nkugambe ne Mutesi kote ne wetuleyo Mmengo kizimbe jjajjaffe Mutesi amala kusaba tofaali gatowulira nkoti government ye Mmengo sente zebadde manja government ya wakati esasuddeko obuwumbi 3 zikoze eki okunoonyeza kulaga nti no Katikiro Mayiga y'omu ku bakatikiro abasinza okukolera Buganda so nga bajjabbi bamulanya muli wabaaliwo gwe gwogamba no yasoloze tofaali omanyi basudde yayimba nti abakubi b'engalo bafujjo eyakubanga ezizobo mukuba enkona yakuba ki abaganda akantu kano temwakategeera muto wange yasinkanako Obote ng'ali Zambia muto wange yalina emyaka 16 Obote n'amugamba nti ensi ogirabye omwana yangamba Obote bwe yali atudde nga ne kajuisi ke baleese enswera zirika ku butambaala teri azikubako n'amugamba nti bw'obadde ojja okundaba lwaku kyekinze nti nedda n'amugamba luli kyabangawo amulaga ensi n'amugamba nti basige bange bonna nga balaba ennyonyi bazituulanga munike tebazivugisa mimwa abantu abamu mu Buganda bawaanoona aliwo kati sinze muntu awaana nti akoze nnyo nga nkugambye abaana ba Buganda basomera miti nga nkoleze project zaliseddwa kuba beeyita nti basoma bayivu mbakulaze bonna byonna gwe ngamba nti wasoloze ttafaali n'okola finishing ku masengere nga tolina lisiiti ya bbaati kampuni zaatuwa amabaati ga bwereere kampuni zaleeta langi biva mu bo Seroma baleeta seminti kewa yagigandege bonna baleeta seminti n'omaliriza ekyo kikyakoze ekirala wooteri kanja kakabaka agitaddeko keyagamba nti agenda teekawo wooteri atumbudde ebyemizannyo muki mu Buganda emipiira gy'ebikamu giraba enkolegana wakati wa government y'Emmengo neya wakati kwegamba obwakabaka lwaki tetusiima lwaki mwe abalangira temusiima nagambe nti waliwo lwaki mulabikanga mwe abagala okulwanyisa obulwanyisa ffe tetulwanyisa ensonga zino programu gwe nga bwe wagireese katulinde bannaffe abanaatuddamu oba mukuba amasimu oba banabeera ku YouTube ono munyambe mu mwanukule
nze mulambikidde ensonga ki ekyalikoleddwa siga nakugambye nti ekyolusisi yatukisimira obulamu naye mwezi guno si gwa 8 luli singo ogenda tuzzaayo mu gwokuna omwaka ogujja mu myezi gino nyina isigadde abantu bali kuki gavumenti yawakati etandikirawo twogera ku bantu ba Buganda nagamba enjawula Buganda ensi yange ne Uganda eggwanga bano bonna bazimba bino ate no kankuleko ekintu kimu kimanyi nti Kampala yenna akatundu ke bayitanga Kampala nakugamba ekintu kimu ekintu kino nja kyogera bannayuganda bakitegeere bulungi akatundu ke bayitanga Kampala owali omuzikiti gwa Kampala mukadde oba Old Kampala omuzikiti ogwo ke bayitanga Kampala niye wano wonna ku lubiri okirira katwe kujje no wansi wonna wali fire brigade awabeera awali Shoprite awali parking kadde wabeeranga wonsuku z'abakyala bacwa oba ensuku zatandika ku mulembe gwa jjajjange Mwanga Buganda football yatandika ku mulembe gwacwa yatandikira Nakivubo netambula wona ku New Park basimbanga wo mayuni kati lero nettaka ne bogenda mu biwandiko lya Mengo bano bannaffe bano waliwo bana zine ensomba byuma ezajja bo ne bagamba nti Kampala si kitundu kya Buganda ne bagabira amataka mu Kololo KCCA ebyapa ebigabye buli kimu naye ng'ate gavumenti y'Obote yasasulanga nusu emu bweti Emengo ku ttaka eryo nusu ki emu Ntebe nga basasula Simoni ki emu naye kugambye ne Bulange mwe batuula kati omutindo gweriko ku myaka gyonna gisuka ne mu nsango b'ekinaana tegumanyigwa amasengere Mulangira waliwo ekintu kyenjagala okubuuza nasoberako mu masomero ga Buganda naye ng'ate mwana wetu kyewuunyisa bw'oba osoma omwana bw'ayogera Oluganda mu masomero gano akubibwa era n'ayambazibwa ekiwanga oyogedde vanachula olowooza eyo si y'emu ku nsobi Buganda zeekola wangambi bakoze nnyo butola bansubiza ate kati nedda omusinje mbuuza ndowooza onoonsonyiwa omuteesiteesi byombuze ebyamakulu biweddeyo kubanga nkugambe nti mbadde nkyakugamba kali ako Obote n'agamba teriyo Muganda mulungi kujjako ng'amaze kufa kyeyali ategeeza nti yagamba nti Omuganda yina omulungi amala kufa teriyo Muganda ayogerwako kibi kyonna ng'afudde ne baba baddatta abantu waliwo abantu abamu nawulidde bye baboogerako naye ng'ate nze byenzize mpulira jjajjawo naga nti bayonoona kino bayonoona kiri bakola kino naye nawulidde byebaze baboogerako nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno omufu tayogerwako bubi nawe kimanyi mwakitwala bubi nti eggudu Muganda yaga nti Omuganda yenna ng'afudde tayogerwako kibi nakimu ate bawaana aliwo kati naye nga mu theory oba mu ntegeerayo n'ebyetwogedde kati abalabi baffe banaatuddamu project ezaliteereddwawo abantu ba Buganda beetaaga ki abaana ba Buganda bali batya oyinza okungamba nti oli bamuwandiiseko nti yasinze okukola somero kiri bazimbe nti esomero abaana ba Buganda basomera mu kasomero ako kakoze BW'AKEDDE yazimba Muganzirwazze ow'ekitiibwa yatandikako Muganzirwa yagizimba neggwa BW'AKEDDE anegwe yasoloozako ettofaali yasolozanga companies zogere yagendaga mu company kati agozimanyi zogere kati sente yazijjawa azogere ozigambye asoloza mu company zogere ya sente yazijjawa nkugambye abazimba bino baafunanga kasuulu ono yajjawo akasuulu neŋŋamba n'obwakabaka butuyinza okugaa nti bagende baweewolemu obwakulu buli ku busuulu nejja bbi mwenyini gwoyogerako mwali mutandisa omusosola nga mumulese ebbali ekizibu kyolina kiri kimu mwe nkuddamu siwalana mwami Mayegga oba Katikiro simuwalana mukulu wange Mutebi simulwanyisa ate toddangamu n'okyogera nti balwanisa bwakabaka obwakabaka tebuliiwo nabagamba nti oyogedde ku nsonga nga zino eziruma abantu oba ezinyigiriza abantu gwe n'ogamba nti otunudde kabaka mukamwa kabaka afite abeera ng'asamye buli kiseera lwaki omulaba mukamwa abeera asamiridde buli kiseera tetuwalana nagamba mukulu wange kabaka wa Buganda
ensonga zino ezimu ate yaziwuliza naga nti wama wano tabiteekamu busungu era tasobola gamba nti nakibinge wantunudde mu kamwa abaye nakibinge ono ensonga zayogerako ntuufu puroguramu eno mbadde nsaba nnyo abakubi b'amasimu abantu balirabye ekintu kino ne mumpabulira omwami onakabe yankyazizza ku bintu byatasobola ye byatamanyiiko nga ye ne byabuuza tabimanyi tewaliyongeddeko nkulaze abantu ba Buganda kye beetaaga nkulaze bana bannaffe abakatuliki abakulisa emisingi gye bateeka ngo ng'amatono yasinza okukola ate naade kannazi bano bakoze byabwe gombe zonna zonna amasomero ga gombe bagambe ga Kiwalabye male owulindako n'owulira gundi mbiwulira mu ŋŋambo togenda kubanga bano ne balambula ekiro bukyanga Katikiro ajja yagula wali azimbye kino atambuza kiri Kiwalabye male azimbye alina amasomero ga gombe kwezi yatugamba ano Kiwalabye male yakula naye basoma naye takola ku bizinesi emuyita kuzimba amasomero nga ga gombe kati kyenkugambye masomero ki ge batadde nga baba balina zigombe bwe baguza amataka baguza ebizimbe nti Bwakabaka yesu watandika nkugambye zisibye sente zonna zonna zaali zivude gombe sente ziva mu butale Ssaabasajja Kabaka yali badde n'ensuku ze Kabaka agula emmere Kabaka ayinza okugula ennyama okutambula obutambuzi ne bubeera sente zonna ziva mu butale bw'Obwakabaka ne bwe ziba sente ziva mu gavumenti ya wakati nagambye bwente sente zibadde zibanyi wa gavumenti yakati tuwaddeko obuwumbi 25 gwomanyi sente gavumenti esasula ku ttaka ly'ekigo okusengula eddwaliro manya ekkomera erirawo ekigo gwomanyi sente gavumenti ziyasasula ya wakati mukulu era ssaawa zino era ze zimu sente kankolaga olwali example ripooti omukulu yaginsaba nagamba nti nze nayabidde n'okulamusaako pulezidenti wa Uganda omukulu Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga omanyi nze nagamba nti namwagala nnyo ate sijja kulimba yazaawo Bwakabaka nakati nkyamwagala simubanja yazaawo Bwakabaka mubanja ekintu kimu kati sisala nakubanja ye yawandiika ebbaluwa bewolere investor sente azimbe eddwaliro Bowa taata wange njagala sente njagala liizi tugiyingiremu naawe omukulu yambuuza bwetuwa liizi ku ttaka ly'erubowa sente zetugende kuwogenda zikozesa ki ani yakubuuza president ne mugamba nti omukulu Lubowa ajja kuba agenzi tulina family eya Naava ne Saava abazaalibwa mu Mbejja Katharina Nkinzi eyali muwala wa jjajjaffe Yusufu Ssenakiweewa Omulangira ejja twalako percentage bweti eya Naava neya Saava percentage bweti n'abasika abadda mu bigere bya Nkinzi neyadda mu bigere bya Suuna batwaleko percentage bweti amataka gano esente zinaba zisigaddewo Lubowa ajja kuba tumugabyeko liizi tugenda kugula amataka ebbali ku bantu ba bulijjo abalina mayiro zaabwe ze batunda generation oba third generation lyerisangawo kati ogabye ekyapa mu ngalo bakuwadde sente ozizaawo ki wabula ono gwowadde ekyapa eky'emyaka 49 ate omuwadde magezi agende mu banka yeewole banka muzita lenti gundi interest rates nene nnyo naye ng'okimanyi ono gwowadde ekyapa muganda muno ba munnayuganda ajja kulemererwa okununula ekyapa kiri gwe looya mwe abatudde memu nti muli bayivu gye yeewoze ba mu manerende oba mu banka ya muntu ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda oligabye sibula kati nsibula kisigenda kudda ogenda kudda mbebazizaako nnyo mwenna abatulaba era bawaddeyo obudde bwammwe otulaba notuwuliriza naye mbadde nsaba mukulu Kakande bwe tubanga muzzukulu wa Nkali ayagala ennyo Buganda naye nalina jjajjange Nkali esibwe Serinnya Luvule Serinnya bonna baali basese tubeebaza obudde bwe mutuwadde okuwaayo obudde bwomunagagana akaseera kabeera kakola bawaayo obudde bwabwe buwanvu ntumira mukama wange Omumbejja Namusisi Nasiwa osime n'abemmenga abakoze obulungi nyina wa Musisi osime n'abemmenga abakoze obulungi
mama wange Namutebi kutumiddeko nnyo era webale okuwuliriza omukyala Hawa webale nnyo bonna abalangira n'abambejja nsiima nnyo abatudde Mmengo abakoze obulungi kambebaze bye bakoze mwebale okutabuza olusisira lw'ebyobulamu okuba nti nno musobola okujjanjaba abantu mu kaseera akikibu n'okuba nti bagema hepatitis B n'abasobodde okugenda nga mwajja nti muze kuweereza Bwakabaka nammwe mboozi ayoza ate nga mulese bya busuuzi mu Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka alwanyisiza nnyo by the way Kabaka alwanyisiza nnyo obulwadde bwa nalumunyi sickle cells nakyo kyebaze sickle cells nawulidde alwanyisiza nnyo bantu tetujja kidiscussinga ko bakyogerako naye kibi nnyo nnyo kubanga obulwadde bwa Nalubiri ababutuuma Nalubiri Katikiro Katikiro ki Peter Mayiga yavayo n'ogugamba ogwo omusajja muvumbuzi naye nsaba mwami Kakambe osibula obuda butugenze tusibula bwolese kya Nalubiri mwami Kakambe nsaba ndabye kuba muzaala Nalubiri andabe ne kujjajjaawe kubanga obulwadde bwa Nalubiri kibaddewo emyaka egisukka ne mu miliyoni ababutuuma Nalubiri bwe bwatandika nga Nalubiri oba kyekintu ekitategeerekeka tumaze emyaka egiwera 8 nga babugema ne bwali buweddewo ababutuuma Nalubiri babulwanyisanga batya ababutuuma ekigambo kino Nalubiri bayinganga ddagala ki ne bazanya abayisiramu n'abatunze eddagala lya habu naye abeerimbika mu bintu ebyo ng'ate mukola byammwe musijja beebaza naye abazza eddagala lya feriri nkyakugira bw'ongamba nti mugenda gema abaana abazaalibwa nga tebawulira nga teboogera omwana atawulira ayitibwanga atya nze ndabye abakyala bangi nga banywa eddagala mu malwaliro sirabangayo musawo agamba nti eddagala lino lyogenda okumira emyaka gyonna bibaddewo nga abakyala bagenda malwaliro okunywa eddagala lino eddagala lijja kuziyiza ozaala omwana nga tayogera aleke okuba nga tayogera oba nga tawulira kiggalo ono kyali kitya Kasiro ono yali ani ebintu bino abaabiwa amannya gano baabirwanyisanga naki olwoyo mukama wange omumbejja namusina siwasigera kulambula nsonga eno nga kubanga bajja gikoleramu ensobi akugamba nti embuga ya Kookolo yaliwo ekyanjanga mayiro nambanga mbuga ya Kookolo era abakyala abakulemberanga omukolo gwa Kookolo gwabanga gukolebwa mu Buganda baatulanga ku biswa 10 abakyala 10 abakyala abo 10 bavanga mu bika 10 nga tebakyegadanga n'abasajja nga tebakyagenda mu nsonga bwe babanga bakola omukolo gwa Kookolo mu Buganda abakituuma Kookolo simwe mwakituuma Kookolo era bakitumira Kookolo bino ebyuma byammwe tebyaliwo ebyuma mubireese simi chemotherapies mbizikola ate mutwaga bweyongera kulinnya Kookolo afuuse Kookolo atibangambye nti abantu ba Uganda emitwalo 85 buli mwaka bafuna Kookolo kyokka ebyuma ebikalirira mwabireeta weebiri chemotherapies muzikola tuddeyo mu lubereberye era nonzikiza yaffe yamadini bagamba nti after and before tuddeyo mu lubereberye bajjajjaffe abakituuma Kookolo bakirwanyisanga batya abakyo erinnya lya Kookolo kati Mongota bwanajja mwina nawono bwempulire bwakinyinya mutwe mwami Kayira Gajuule Saabalangira abakulu b'ebika mu Bwakabaka bwa Buganda bumugabo muweereza mufuna obudde munoonye mukama wange omumbejja namusina siwa mwanyina wa Musisi Essese ye Mwanga owokusatu era ye Daniel basamulekere Mwanga mukasa kiwa Mirembe ye Luwedde zawedde ziri baggwa ye wange twawe kwa mwana gwayo ye mulambisi yengo ya Mwanga aba wabula ku birwadde bino bwe temumanyi mukirize mu wabulwe abakituma Kookolo bakirwanyisanga batya ono Kiggala ne Kasiru byavanga kuki
abakituma nalubiri bakirwanyisanga batya mongota bwanajja mugenda kukola mutya nindako ebirwadde bino bijja ebirwadde bingi kabaka agezeza kubirwanyisa nedda nkuddamu okugema nkikiriza era nkisiima naye ne bwe mugema byeyongera kubeera bingi bw'olaba nti ekintu ky'olwanyisa kyeyongera kubeera kingi ddayo ku musingi gwa wansi abakokolo alwala kokolo bameka abawona bagambye emitwalo 85 bakituma kokolo nga Buganda tewera mu bantu emitwalo 85 singa kyali kibattanga ffe bwe kitutta kati mwandibaddewo kyetugamba nti baddeyo wansi eno obwakabaka bwonna ebirwadde bino birina omusingi gye bikola ki olwo ne banaffe bano abazika nagamba ekintu kimu leka obudde tukyayina gundi tojja nakunsiibuza nze kani kyakuwa example nze abaaliwo natula n'omusajja omu omunaddiini wamaanyi nnyo mu ggwanga wano abantu abasaaga kwogera mannya gaabwe ne mugamba nga mbuulira eddiini nakibinge eddiini ne mugamba Yesu Kristo oba nabbi Isa nze gwe nalabako mu bubaka bwange oba mu birooto byange teyali muzungu yali nga bw'olaba kkala y'Abasomaali walaba Yesu Kristo mu kirooto gambye mu birooto byange oba mubaka yali nga anti nkugamba yali nga mu kigambo oli munaddiini yali nga bw'olaba kkala ey'akatakita ku Muganda nga bw'agiyita nga si muzungu nga n'enviiri zo teziyiika eno ku mugongo n'enviiri zaali nnyingi ku mutwe walaba ne mugamba era buli muntu yenna ali mu Uganda wano nga oli munaddiini nga weeyita nabbi engatto zoyambala sizizo omusajja ayitibwa Yesu Kristo yakola ebyamagero omusajja yawunya buli kimu yakikola n'akimalayo era ababizannyako mu bino ebizannyo byabwe bya firimu n'ababiwandikako tebasobola kukola ki bimalayo naye yafukamiranga ku nsozi kwe yasabiranga yafukamiranga ku mayinja okuwonya kwe yakozesanga mazzi na ttaka kye nagamba nti kala kanja akannaziba oli bwe yanywanga ku mazzi ago kabaka yasinkananga abantu be ne bwe yagakwatangamu n'agira bw'ati kubanga yabanga n'empewo yeewonya nkyakugira yafukamiranga ku nsozi naki yayimiriranga n'agira bw'ati enkuba netunya ne wano mu Uganda ekyo yakitukuba naye nga tulina bannabbi abasukane mu 100 bugingo muyimirire ogire bw'oti obanga ddala oli nabbi nagambe engatto ezibambala si zaabwe tiyagambanga abantu nti mujjemu osooka obeere bw'oti no nze mumanyi Sekiranya mpuliriza nnyo pulogulamu za mukuluddeewo akugamba nti mujje mbayigirize nti nobo bofunye 10 lukwate bwoti olukolere bwoti mbiwulira ku YouTube kati olaba nti nno takulinze bulinzi mu kyaki kugamba nti saba okole bwoti ne bwoti naye nti mujje nkusomese engeri gy'onoyita mu mbeera eno owulya point eyo nkusomese kitegeeza ebigambo by'ogenda okumbulya mukuluddeewo bijja kunzikakanya stress gye mbadde neyo baagazibu ki kyebagamba babetanga balyoyi bya myoyo ne bw'ogamba nti ekigambo nabbi kinene Mulangira sibula tugende budde butugenze nasibudde dda nabe natumidde abalangira n'abambejja mwenna mbatumiddeko nnyo mwenna maama n'abagereka nyongero kwebaza n'ababaddewo ku mikolo egyo mu kiseera ekyo buli omu yayogedde ebintu ebyaki ebyenkizo naye maama n'abagereka mbadde nkusaba nti obufumbo mu Buganda obufumbo mu Uganda nga maama wa Buganda entalo nnyingi obuvuyo bungi ekisaakaate kino kiwanvu yeeko tekewo n'ekyabantu abakulu mu bika byaffe bino tufuneyo abakyala abakuze mu myaka tutekewo embeera okuba nti mubuulirira abaana bano abawala abasajja babuulirira abaana abaniza okuba nti buli kintu kikola ki naye ebikintu kyonoonese
abato obakutteko nnyo mu kisaakaate n'ekisaakaate kyongere obudde maama tuwenga myezi nga 8 oba mwaka. Okay, program bweto bwetambudde bwino ku bwino wano ku HGTV sawa 5 paka saa 6 tuyisizaamuko nga tubadde n'Omulangira naye ate ku YouTube bwetu bwe tuli ojja kulaba program yonna nagamba nno gwe wena ali ku YouTube HGTV Uganda maganjo girayikinge gamba muno program gisharinge lwansonga ensonga eno etukwatako ddala ddala oyinza okuba ng'oli mitala w'amawange eyo oli mu nsi yabwe naye nga tomanyi bifa mu nsi eno Uganda. Mulangira agenda kuba nga atusomesa ebintu bino tukwatagana olunaku oluddako mbadde Umaruka Kande ng'ate Mutesikola Derek yabadde kamera wabaddewo ne Isa bwetyo bwe tubadde tutambuza ensonga tuba ku HGTV. Bye bye.